Kakati munange oluvannyuma ogenda okuddako wano Dologo efirimu egenda maaso Dologo. Kati amagezi atandise omuntu bagamba nti mugezi nnyo ayiiya era obiranga ne mukwano gwo naganze njiya okola mulimu kinti anze ndi muyiiya njiya mubaamu abaniga abayiiya bannaabwe ate aba ne mukwano gwe ng'amanye ekinyolo gyakitunuza singa abaggalawo kati nga tanona olusimu ono agenda okudda engulu Dologo bw'atandika emisinde n'oba ne bajaji empyatuku wuuyo olengera ayina engeri gy'akanyuga enkobogo entumbu engumu ono wadde yali akava mu tulo yamusimbako komyawo esimu yange Dologo jangu gwana gwe Dologo nayingira ekiwanja Dologo nayingira akasambya ono yajja yeewubira mwanda weya ebikola ebimu bituukawo wadde efirimu egenda maaso alo kati Dologo yeekweka naabula naye noono emisinde gyamuleetera okukojowa yakojowa mu kawompo nakangibwa kati abadde agoba yagobwa. For more interesting videos, subscribe on YouTube at HP Films Uganda. And you can as well follow us on Instagram at High Praise Films.